Hello? Hello? Professor Nkamusizza Kusebo. Kale sebo nawe je bali kusebo. Ali sebo bali kwagala CEO bali kuweereza ggwanga. Amen sebo. Nange sijja kwogera mannya gange naye obubaka bwange buno njagala bugende eri bannayuganda bonna. Pulezidenti abadde mu kampeyini ng'akambuza ensonga ziri 3 ze tubadde tuliko. Nga tutunula ffe baffe tetuli mu ggwanga naye nga tumanyi nti nno omutendera okusembayo era nga batusuubiza pulezidenti wabadde agenda nga bagamba nti munaabanja akalulu nti ye tulowooza nti abantu bajja kukabanja. Pulezidenti okuvaayo n'ava ewaka n'atabeera waka eba mesegi y'amaanyi yandibadde eri bannayuganda naye batugamba muno olwayo baatidde simanyi badduse simanyi bali mu byalo simanyi bakola ki baba balekeredde omukulembeze waffe. Pulezidenti bw'avaayo n'atambula n'agenda gy'agenze eba mesegi gye bali kubanga avaayo n'abaga nti nyegewa bannayuganda kiki kye mwagala mulinda pulezidenti bamukwate bamutte musooke muveeyo mwekalakaasa olwo mugenda kuba mwagala ki era mugenda kuba mulwanirira ki. Mbasaba buli munnayuganda yenna waali olwaleero ebyo bye mugamba simanyi twadduse mu byalo abantu aba batawaanya batonawo Uganda batono nnyo abo abanyarwanda abo abasirikale abo bemulaba abasinga obungi balinda ekintu kimu musituke naye mulemedde mu mayumba gammwe mwekwesembu mwadduka mu byalo era sitimu bajja bakwata mugenda ne muwulira kati mbadde mpulira wano omukyala oluka gundi k'otusindikidde nga bakwata abantu e Kampala ekyo kimala bumaze abantu okuba ne mutandika ne mingira sipiiti be mugamba tugenda kuba nti makalungu ena kabanja bano abazungu be tugamba nabo bajja kubayo batuyambe nga tusituse kabala batusituse Museveni atta abantu intaneti kuweeri profesa we mulimu abasobola okwogera eddoboozi ne liwulikika musobola okwogera naye kati bannayuganda bo baagala ki pulezidenti bamugamba kisaawa eno baagala era babeera baganda nti bannaye mutandike era steve nakati kava zaalimu omulaba nga aliku afulumizaayo era abalaga nti musituke mulwanirire eggwanga lyamu mwamulyamu olwokwa kiki bannayuganda tetusooka kutunuulira bano b'MP ba MP tubaveeko nze sirina nasaagala nabbawuliza bo tebalina na kibatuyamba bwe bakubye wano obululu bavuddeyo nga bakaaba amaziga basiika ebigere tewali n'omu avuddeyo ng'abanja akalulu ka pulezidenti naye nga pulezidenti tewali mu constituency gy'ataatuukamu ng'asabira omubaka wa kabiri abo bennyini be bandibadde abasaalo b'oyiseemu oba toyiseemu betubadde tulina okutandikira kuba bali 50 baveeyo Museveni atandikire kwabo okutta tulabe tukubye yembeera simanya b'MP simanya atefa olina asiita ebi zino obwo obululu bwandibadde tegulinawo pulezidenti yabagamba nti nno bwe tuyingira mu bukulembeze tugenda kuddamu tulonde era kati kyenjagala okusaba aba-MP baffe bonna tewabaawo n'omu agenda n'alayira omuntu anaagenda n'alayira agenda kuba biddemu olwo Sebo ng'ofundikira tugenda bikkirize sebo mwafundikira profesa nyongera okubiza bannayuganda nti bannaye musituke muveeyo mu mayumba gammwe bwe muwulira nti pulezidenti ali mumwagala mugenda okuwulira nti bamukutte bamuneekala obanga bamusse muveeyo mugambe nti twagala buwanguzi bwaffe nabana abasajja abazungu bagenda kubayo batuyambeko abanyarwanda batuviire mu ggwanga lyaffe bagende kubanga olwedde bali mu fiya profesa we balikuwe akuume mukama akuume. Hello? Hello? Nange bwe ntyo sebo gye baliko sebo. Yita mbwangu sebo nze tonneebaza kuba kinkakatako olunula lwamu nnyo naddwekula nzekka. Buli muntu genda ku nsonga tukozesa obudde butunze temunneebaza seetaaga kwebazibwa sebo. Eri bannayuganda message ya pulezidenti ebadde kiriya okubayo era y'ensonga lwaki yajja n'ebbendera omulundi guno yonna gye babadde bamugaana ensonga ebadde kubajjukiza nti sivangayo era ne mu 2023 kyekyamuleeta n'abagamba sivangayo balyoke baagala okumutira mu western alyoke abateeka akategaaza n'ogendayo yali azuukusa bannayuganda nze
tekata ku bannayuganda bakkiriza nti omukulembeze waffe Bobi Wine akoze kimala. Bannayuganda bwe tunabanga tetunnaba kutegeera ku mulundi gwe tugenda kutegeera naye ate njagala mbawa message y'ennaku. Oyinza okulowooza nti omukulembeze waffe His Excellency Bobi Wine ne byayitamu ne mama waffe Babula Kyagulanyi bye bayitamu ne famire y'omukulembeze waffe begenda okuyitamu nti ebyo bisaanyi nebibakatako era byonna bagenda okutuwa kukugamba kitegeeza nti bannayuganda bitukwatako. Naye munnayuganda njagala okitegeere wonna wuli Museveni ng'amaze okuwamba eggwanga lino officially. Mujjukira ebigambo omukulembeze yatugamba nti bwe munabanga mulowooza nti okununula eggwanga lyaffe Uganda it is only concerns only Bobi Wine mugenda kukitegeera. Kakati Museveni manya zitwala ebyo buli kyabugagga eky'omutaka wano mu Uganda kiki ettaka agenda kulitwala. Mutabani wa Museveni agenda okubeera vice president amaze okweddiza Buganda region n'ebintu ebirala byonna. Kakati munnayuganda tugenze mu kibayita military rule officially. Munnayuganda okyalina chance okugaana ebintu bino byonna family ya Museveni basale gye bakola. Lino eggwanga lyaffe nkujjukiza lino eggwanga lyaffe munnayuganda munnange. Therefore eggwanga okufaana bwerityo ne Museveni enfuna gyatufuzimu kubanga abantu abalina ebirowoozo ennungi n'abasobola okwogera nga mwakamuswedikojo birumbuye era abali nayogera abalina entegeera oba eryawo gesinga nekuya omukulembeze omu oba eryawo gesinga nako bannayuganda bategeera ensonga z'eggwanga bwe zitambula kusirika kwamu. Kakati Museveni agenda kufuga. Mujjukira Profesa w'Obusoga yagamba Museveni agenda okubamaana abamaani. Nkutekereza nga nebaza mwenna bannayuganda omutima w'ensi yonna. Njagala okwebaza bannayuganda bali mu South Africa. Njagala okwebaza protesting. Njagala okwebaza abaganda baffe bataata baffe bamama baffe mu ggwanga lya Bungereza. Njagala okwebaza bannayuganda bali mu ggwanga lya Canada. Njagala okwebaza bannayuganda bali mu America nga mugwagala okulya n'akasajja ka Museveni. Bannayuganda mutwale ensonga mu maaso kati mukitegedde nti mwe bannayuganda abali wabweru w'eggwanga mumuvunaanyizibwako the revolution of Uganda. Okukomekereza nga mpayo omukulembeze waffe His Excellency Bobi Wine. Okimanyi nti ssaawa zino omukulembeze muganda wange time limit fundikira dakika bbiri. Hello sebo nasibye bulungi sebo wasibye otya? tusiima okuweerezaako ssebo. Esebo abasajja banyo angolumbuye. Abasajja bakola ki? Abasajja babba nekitulabirako ddala naye abasajja baguze ne batumbye. Ompulira ssebo? Genda mu maaso nsekuwulira. Abasajja bagenze ne batubba akalulu ka Musenzide wano beyogerere. Kati muganda wangenda kusaba ebyakalulu twabivuddemu dda. Ffe tetulina byakalulu twagala kununula ggwanga lyaffe. Bw'oba olina programu yonna oba epulaani yonna gy'oba oinitiate nga gy'oba olina byakalu twabivudde tuli mbiga bintu twabivuddemu dda. Tunoonya pulaani. Kitugenda okweyamba ako kalomboye. Owulira ssebo? Genda mu maaso. Ebintu bye twetuulako bineeno ne tudda mu kugamba nti oli gundi ate ono meeya ate ono MP yabivuddeko. Tulina situka omulundi gumu ne twekuŋŋaanya ne tuyita buli gw'omanyi nti musajja abadde mu struggle bye twali Hello? 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 Hello?
Sebo. Nkale sebo nawe gye baleko. Yongera ku ddoboozi sebo. Kakati ku kyenda byemu. Benga bannayuganda buli omu ali mukunenye. Bannayuganda essimu ogyogererako wansi nnyo yongeza ku ddoboozi sebo. Kikyanze kyembadde ngamba nti buli munnayuganda ali mukunenya munne. Bannayuganda nze mbadde ngamba twandivudde mu kwenenyagana ne tukola ekitambula. Naye buli wetubeera nga tuli mu kwenenyagana tewali kigenda kutambula, tewali kigenda kugenda maaso. Kale sebo tuyanza nnyo sebo. Hello. Sebo. Nkale sebo nawe gye baleko sebo. Neyanza nnyo mandi omusomesa byotusomesa byonna. Sebo. Nange eno nsinzidde eno mu America. Amanya bampita Joseph Komakech naye nga kyembadde njagala okutuusa kyekino. Tuli wano naffe tugezaako bannange tukubira abasenetazi baffe essimu ne tubagamba bigenda mu maaso. Abamu nze mbasindikira direct emails okuva okuyita ku Instagram okuyita ku TikTok. Naye kyembadde njagala okubuuza kyekino. Musomesa senga obadde olina engeri gy'osobola okugambamu abaganda baffe bannyinaffe bonna ab'omu Central kwegamba bafunemu muli omutima omugumu okusalawo ne kugamba nti bannange kimala kati tugende tusimbule tuyingire enguudo tutambule. Abakyoli bavuddeyo eri abateeso ba 7 fena tuzze obusungu bwe tulina bungi nnyo naye bwe tutuuka Central abantu beekudde kiddala ekigenda mu maaso awo mu Central sinaba nnyo kitegeera. Tuli kutya nnyo naye ate awo mu Central wennyini awo we batadde abajaasi abasinga bali okutigomya abantu. Nze buli mwana ngamba buli musirikale atigomya omwana yenna ow'enkyukakyuka mumwikanye mpolampola mumukwate tugende mu maaso obusungu mwana busungu bungi nnyo omwana kubanga ono omusajja we banaddako ettaka already ffe abeegesoloti ffenna amataka bagatwala gonna bateekamu buli kintu tetukyalina kigenda maaso era ono omusajja agenda kuddako naye wanaddako bwe bati oyo omusajja agenda kusimbula mulundi kumwagambe abawe bonna green light mugenda kulaba nga bagenda okuttaaba bagenda otutta ffenna eggwanga lyaffe balitwale. Kati mbadde nsaba munsomesa senga olina engeri gy'osobola okusimbuka n'ogamba nti no kati ab'omu Central naffe tulinge tusimbule gaati tugende oyo abantu abo tubajjako olaba kati bye bakola batu omukazi atalina kyakoze naye mwana tutula tutunudde butunuzi ffenna tutiitiira Central yebadde ki ate nga ffenna amaanyi gonna we gali awo mwana oyo yebadde enteesa yange. Kale tuyanza nnyo sebo. Obwo nno bwe bulumi obuli ku mitima gy'Abannayuganda. Babimbye babulako kwabika bwabisi. Obusungu bungi naye ebikolwa bikyali bitono ddala. Lwaki ebikolwa bitono? Baagenda ne batuteekeramu olutiisatiisa. Baakimanya lubereberye nti abantu ku luno bateekwa okusituka. Ne batuteekako embeera nga twakatandika bwe tutya okulonda ne batandika okutta. Bangi olwalaba ku mirambo egyagwa mu kulonda jjukira tekwaliko yintaneeti. Abaalaba ku mirambo egyagwa mu kalulu baatandikirawo okwennyamira ne bagamba nti tuzzaako ki bano abasajja nga bakambwe. Batandikiddewo n'okutta. Olwo protest vote eno abaayo. Kitegeeza nti ye Mwami Museveni yasikowalinga kubanga ekyo kyaba asinga okwetaaga. Bateekemu fiya bajje ku mulamwa. Kasita twatandika okutya naffe ne tumulaga nti ekituufu tubitidde. Yamanya bumanya nti awo atusobodde tetulina kye tuzzaako era tetulina kye tumugamba. Kaakati awo kye kitusibye
mu lugendo luno okuba tewali munnayuganda yasitudde mutwe, era nga ne bw'obigambako omuntu yenna nti owange tugende tubanje akalulu kaffe, buli omu akugamba bugambi nti ndeka sirina gafa nalaba ku mirambo egiwera. Naye nga bw'olaba ku egyo egiwera, jjukira nti gy'afa tegirina musango, ogubavunaanibwa kwagala nsi yaabwe. Nga bw'wagiraba nga gyali giwera, bwe gigenda okwongera okukunkumuka buli lunaku, kubanga wano batigomye batalina musango, so nga bwe tuba tukwatidde wamu ne tumuggyako, tumanya nti oba asse 100 akomye ku abo okutta kuweddewo. Buli lwe tuneekwatakwata, ffe tugenda okubeera mu kubonaabona okw'olubutatadde. Kyokka bwe tunaasiba omutima ne tusituka, tujja kwenunula naffe twewuunye nti ddala ddala ffe tukikoze. Kitegeeza nti buli munnayuganda olina obuvunaanyizibwa obununula eggwanga lyo, si kuneneŋŋana nga buli omu aneenya munne nti gundi yatakoze kimala gundi akoze nnyo ekiki. Tulina kukolera wamu. Oba oli ani? Oba oli ani? Bw'owulira ng'eggwanga Uganda okyalyagala ku mutima oyagala oddibeeramu, olina okubaako ky'okola okukyusa embeera eno. Okuggyako yawulira ng'agamba nti ye aliko oyo tayagala ddibeeramu, kubanga waliwo bannaffe abali emitala w'amayanja nga bo balaba baatuuka, nga bagamba nti nze sina kye neegomba kubeera mu Uganda, ebyange byatereera nafuna green passport, gwe osobola obbivaako n'otuula entende.